njagala kukutegeera njagala kukumanya njagala kukutegeera njagala ompa omutima okukutegeera njagala ompa omutima okukumanyi owandiika amateeka ku mutima gwange mukama njagala ompa omutima ogukutya njagala ompa omutima okukutegeera njagala ompa omutima okukumanyi owandiika amateeka ku mutima gwange mukama njagala ompa omutima ogukutya njagala ompa omutima omukakamu njagala ompa omutima ogusinza owandiika amateeka ku mutima gwange mu buli mbeera obeere number one obeere number one bonna obasinga mukama obeere number one obeere number one bonna obasinga ssemu obeere number one obeere number one bonna obasinga mukama obeere number one obeere number one bonna obasinga ssemu obeere number one njagala nnyo mukama njagala ompa omutima ogunoonya. Haleluya. Mukama yebazibwe nnyo. Njagala kubalamusaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mukama bakumya atya. Njagala kubakulisaayo nnyo mwenna gye musinzidde, abavudde mu mirimu egy'enjawulo, mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Njagala kubagamba nti Mukama mwesigwa. Ekyo kyonna ky'ossaamu ky'osiga ojja kikungula. Right now oli mu kusiga mu ntuuyo zo. Njagala kutegeeza nti Mukama mwesigwa nnyo. Tera okubagamba nti oyo abeera mwesigwa nno ddala ddala, newankubadde ffe ng'obwesigwa kyatulemera ddala, ye asigala mwesigwa. Kulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde. Oli butereevu ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Leero weetuli tubadde tetuliiwo naku ngazi zo 2, 3, 4, 5, naye nga tubadde n'obuweereza obw'enjawulo ku mukutu gwaffe guli ate ogwa YouTube. Amiina. Ogwa Facebook. So n'olw'ensonga eyo nkulamusizaako nnyo nate. Nakula leero lwa Sunday. Buli lwa Sunday tubeera ne program yaffe eyitibwa omulabe w'ekkanisa, omulabe w'omusalaba. N'olwekyo ssaawa zino zennyini tuba tugguse. Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde. Mikwano gyange abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu bifo by'enjawulo, ali mabega w'eddoboozi lino ayitibwa Nicholas, nga yenze agenda okuba nti kutwalira ddala eddakiika zigenda kubeera kumpi 4. Katonda waba atuwadde ekisa, tujja kutambula mpola mpola. Programu eno ekigendererwa kyayo kwe kulabika nti no tulaga enkola z'omubi, okulimbalimba abantu, kwalimba abantu ddala abo abagezaako okulabika nti no bakyamya abantu kuyita mu kigambo kya Katonda. So we expose them okusinziira ku Bible bwe tusomesa Befeso 5 n'olunyiriri olw'11. Olunaku lwaleero wendi nga bulijjo tulina omusajja omulimba, omusajja akozesebwa omwoyo omubi oguva emagombe, omuzimu, omusambo ogw'edda gukozesa obulamu bwe
okulabika nti nogubako abantu begubuza. Nolwekyo engeri ekintu tetuyina radio nene oba TV nti buli omwana atuwulira, tukozeseza omukisa guno platforms Mukama zatuwadde okulabika nti no tubaako abantu betuyamba abali online okusingira ddala. Nkwanirizaako nnyo eddakiika 2 zokka nzije mbeeko kyetwongera naawe. Amen. Njagala kukumanya, njagala kukutegeera, njagala ompa omutima. Kakati wiiki yonna ewedde, weeks ziringa nga 2-3 tuyingira mu mwezi. Tulina omukulu nsonywamuko katono. Nsonywamu ddala. Tulina omukulu ayitibwa Brian, tulina omujjuni. Omukulu ono alabika ava lukunjiri eyo. Brian tulina omujjuni alina ekintu kyeyatandika, ng'ekintu kino mu kukitandika ye muli alowooza, ye mugezi yabikuliddwa ekintu ekitabangawo. Ekyokubiri, muli ye alina endowooza nti alese ekintu ekipya tekibangawo. Akyawa Bayibuli, takkiririza mu Kristo, akyayira ddala Bayibuli, takkiririza mu Yesu, n'ebirala ebigendera mu kkowe bifaanaganako bwe lityo. Kakati emabegako eyo nina ekintu kye nabasomesaako abaali ffenna ekyaliyitibwanga the spirit of Pentecost. Bwe twogera ku spirit of Pentecost twogera ku kanisa z'abalokole ab'omuliro oba ab'omwoyo ezatandika mu bikolwa by'abatume 2 Pentecostal churches, ne tukisomesaako. Kakati mu kukiyigiriza ne mbaako posts ze nakola nga nzija ku post ne profile ya ministry ye nenzipostinga ng'akulaga nti ali under a Pentecostal fraternity. Bwe yamala okukitegeera nti kyakola kikyamu, tali under a Pentecostal fraternity, ne mubuuza ebibuuzo nenkisomesa okutuuka bwe yakyejjaako. Kati bw'ogenda ku Facebook page yaabwe, singa oba wakuba screenshots ez'emabega n'oddamu n'okuba screenshots ez'olwaleero, ekigambo Pentecostal church baakijjawo. Obugalo obwo buba bugalo. Now kakati waliwo description gye njagala nsooke nkuwe nga tetunaba kugenda mu video eri emabegaawo. Description eno ngenda kugikuwa. Nsabye Omwoyo Omutukuvu abe wamu naffe, wabeewo omuliro ogwetoolola obulamu bwo, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, obukumi bwa Katonda bugwe ku bulamu bwo, bamalayika abalwanyi bayimirire kumpi naawe nga tulumbagana emizimu gino egiva emagombe, gino emyoyo emibi egikolebwa mu bantu bano, gino emisambwa gisituka ejagwa okukuba obulamu bw'abantu, tugirumbagana maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Twebika mu ssaayi gwa Yesu. Description eno gy'olaba tugenda kugenda mpola, sike bulungi ogirabe. New Revival Voice Ministry. Tukaddemu. New Revival Voice Ministry International. Bwe buweereza bw'omukulu bw'atwala. Description eno eri ku YouTube channel ye ey'obuweereza. Kakati bw'ogitunuulira waliwo ebigambo ebigirimu. Agamba description
New Revival Ministries International, okay, we only believe in the most supreme Lord God. Kakati singa ogatta ebigambo bino bibiri, Lord God, kiki ky'obeera otegeeza? Bible tusomesa nti Yesu ye Mukama, Jesus is Lord. Barumi 10 n'olunyiriri olw'omwenda eyo. Jesus is Lord. Barumi 10 n'olunyiriri olw'omwenda paka 12 eyo. Yesu ye Mukama, kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama olirokoka. Kakati bano bayatula bokozesa ekigambo Lord God. Mukama yebazibwe nnyo. Jesus is Lord. Awo tuvuddewo. Creator of heaven and the earth. Wanji? Creator of heaven and the earth. Bwe batugambye. Kakati najja n'agamba, wuliriza wano wakulu nnyo we tulaga. Father of all humankind, through the voice of God. Through the voice of God. Nabagamba dda kuva ku lubereberye, Brian ne mikwano gyo. Ddala gwe Brian, nti tosobola kwogera ku Katonda nga toyogedde ku ddoboozi lye, nga toyogedde ku kigambo kye. Oyo ye Katonda wa Bayibuli. Tosobola kwogera ku Katonda wa Bayibuli nga toyogedde ku ddoboozi lye na kigambo kye. Ebyo bintu bibiri tosobola kubibuusabuusa, eddoboozi lye n'ekigambo kye. In the same manner, ogamba nti through the voice of God. Eddoboozi lya Katonda, okuyita mu ddoboozi lya Katonda, eddoboozi lya Katonda kye kigambo kye. Yokaana essula esooka n'olunyiriri olusooka, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, ly'eddoboozi Katonda lye yakozesa era lyakozesa kye kigambo kye. Through the voice of God we have been nurtured. Okuyita mu ddoboozi lya Katonda, eryo eddoboozi lya Katonda liyogerako Bible erisomesanga ye Yesu. Guided, chastised, healed and holistically made rich. Full stop. We are neither a religion nor a Pentecostal movement. Kati ako nako badduka emisinde ne bakaleka. Wuliriza, kali ako ku Facebook badduka emisinde ne bakalekayo. Kati kano ako ku YouTube nako ne badduka emisinde ne bagamba we are not a Pentecostal movement. Mukama ibazibwe. Kubanga bakimanyi nti buli wogamba nti you are a Pentecostal movement, osigala okola ebintu by'abalokole. Kakati being it nti yaliyo ko mu Pentecostal movement, yasigala alina ekyo ekyaba Pentecost, nga bonna gamba nti oli mu tabuliki n'obuvaamu, naye ate osigala otema empale, osigala sigida mu kyenye kulukuse, osigala onaba bawuli ne nagisi. Kakati osigala okyasaala eswala 5 olunaku, ne bw'obanga oziise kusaba naye nga olunaku gwe tteeka lyo osaba emirundi 5, osaba emirundi 5 kubanga okyalimu embala eri eyaba tabuliki. Kakati ono omukulu bwe yava mu ba Pentecosto n'avaayo n'agenda eyo gyali, asigala oba yasigala alina enkola ey'ekipentekosto, kutya okuyita mu bigambo byayogera byayita enjiri, eddoboozi lye lyayogera, ne waba ng'ali mu kusaba, ng'ali mu kusabira bantu, owulira epentekosto fraternity. Kakati n'amaliriza wano wansi
n'agamba nti we are not Pentecostals, we are not either any religion, we are not Pentecostal movement. N'agamba but children of God. Kakati buli wogamba nti you are a child of God, you are children of God, nomala ate no denying Bible, no denying Bible, ate nosigala ng'ogamba nti you are a child of God, nti muli baana ba Katonda. Bw'omala ogamba nti muli baana ba Katonda, ate n'ogamba nti ffe tetukkiririza mu Yesu, tetukkiririza mu Bayibuli, naye tituli baana ba Katonda, kitegeeza owaako ekikyamu. Bw'oba tokkiriza nti oli mwana wa Katonda, okuyita mu Kristo, nkiddamu, bw'oba tokkiriza nti oli mwana wa Katonda, okuyita mu Kristo, tufuuka abaana ba Katonda mu kkubo lirimu, kuyita mu Kristo. Otherwise ekiri aside that it's a cult. Nkiddamu, it's a cult. Olina okutunnyonnyola ojja otya okufuuka omwana wa Katonda, kubanga waliyo cult edda, by the way, nga yeeyita children of God. Waliwo cult gye bayita children of God. Mwaka gwa 1968 gurupu eno eyitibwa children of God nayo yatandika. So tulinawo ba children of God abayitibwa erinnya lyabwe ndirabidde libeepozingawo, naye nga baana bali bato batandika mpola mpola ne beeyita ba children of God. So it's a cult. Tulina cult eyitibwa children of God. Naye ng'ate bo okuyitibwa abaana ba Katonda tekiva mu kukkiriza Yesu. Tekiva mu kukkiriza Yesu, kiva mu bikolwa ebyekisamize, kiva mu bikolwa eby'obukaba, kubanga bano abaana bali bato, oba bali mu nsi ey'e Mexico ne batambula ne badda abamu mu America eyo, naye nga bali baana bato, bakitandika nga bakulumbeddwamu bakulu baabwe, abamu abali abaweereza abali bagudde. Kakati children of God, buli wogamba children of God, onabo yagadde ojja kinoonyerezaako. Waliyo cult eyitibwa children of God. Kakati ife eno mu Bayibuli okuyitibwa abaana ba Katonda, tuyitibwa abaana ba Katonda kubanga twakkiriza Yesu. Tuyitibwa baana ba Katonda kubanga twakkiriza Yesu, tewali kirala kyeyongerakawo. Amena. Tuyitibwa baana ba Katonda lwaki? Kubanga ffe twakkiriza Yesu. Buli muntu yenna asembeza Kristo afuuka mwana wa Katonda. Yokaana essula esooka n'olunyiriri olw'12 mwe mufuuka mutya abaana ba Katonda. Either bwe muba nga temusobola kukinnyonnyola, then you are still a cult. Bible etusomesa mu kitabo kya Yokaana essula esooka olunyira 12 nti bonna abakkiriza Yesu, abakkiririza mu linnya lye, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ffe tuyita mu Kristo okufuuka abaana
ba Katonda. Teriiyo lunyiriri, teriiyo nkola ndala eyitibwamu kuyitibwa baana ba Katonda okuggyako ng'okkiriza Yesu. Kakati ono ye lugezigezi lwalina, kubanga yaliyo mu Bapentekooti, kwe kuvaayo n'ekintu kino ekiyitibwa abaana ba Katonda, ekiyitibwa abaana ba Katonda. Kati naye n'akiteekawo, naye newankubadde nga description y'obuweereza bw'atwala abuyita baana ba Katonda, nti ffe tuli baana ba Katonda, still tekitegeeza nti olwakkiriza Yesu. Nedda. Bayibuli esomesa mu Befeso Bagalatiya 3 olunyiriri 26. Bayibuli esomesa nti kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo. Kyovala Bayibuli era still esomesa nti buli akulemberwa omwoyo wa Katonda oyo mwana wa Katonda. Okategedde? Buli okulemberwa omwoyo wa Katonda oba oli mwana wa Katonda. Kakati description eno nga bo batutegeeza nti baana ba Katonda tosobola kuyitibwa mwana wa Katonda okuggyako nga wakkiriza Yesu. Bagalatiya 3:26, Abagalatiya 3:26, kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo. Tubeera baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo. Kakati description ya ministry yo etugamba nti mmwe muli baana ba Katonda. How did that happen? Kijja kitya? Kubanga tujja okwetegereza mu ggwanga ery'Abamerika nabo balinayo cult. Kintu kiri awo, kidiini kiri awo, kidiini kiri awo, kisinza misambwa, kigoberera the goddess of sex, beyita ba children of God. Amina. Kakati nawe olina okutunyonyola children of God wo oyo gweyogerako agwawa, kubanga si wa Bayibuli, olw'ensonga nti Bayibuli togikiririzaamu. Oli ku Just Gospel Media Uganda, oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel, wamu n'emikwano gyaffe aba Facebook page, wamu n'emikwano gyaffe aba WhatsApp channel. Tuvudde waawo tumaze okukitegeera nti okuyitibwa child of God olina okuba nga wakkiriza Yesu. Nyiriri nyingi naye ze nyiriri zimala. Yokaana essula esooka n'olunyiriri 2, Bagalatiya 3 olunyiriri 26, kubanga mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo. Muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo. Kati no description eno gy'oteekawo eyitibwa nti but children of God. We are not Pentecostals, but children of God. We listen and obey the voice of God. Voice of God tukimanyi bulungi nti eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lya Katonda kye kigambo kye. Kitegeeza ki? Description eno gye wawandiika nayo nfu weerabira. Olina okutuukira ddala ku level n'otulagira ddala nti nze bannange mu kugwa kwange nagwira ddala n'enkoona n'enywa mu ttaka. Si kyabalinako kakwate konna, neggo wano otulaga nti okyatulinako akakwate. Mweyita baana ba Katonda, muwuliriza eddoboozi lya Katonda, ebintu ebifaanaganako bwe bityo biragira ddala nti mukyalina akakwate ne Pentecostal fraternity. Oh, no.
Weewaawo kakati njagala kubalako kyembalaga wano mpola mpola musonyiwemuko katono musonyiremu ddala kakati nina ekintu kyenjagala okulaga waggulu awo. Omukulu oyo ayitibwa Brian tulina omujjuni kansoke description yeno njijjeko musonyiwemuko mutusonyiremuko ddala. Olaba vidiyo eyo egenda mu maaso kiki kyali mu kukola gwe bw'oba olaba kiki kyali mu kukola ali mu kusabira bantu naye ngenda kuwako ku ddoboozi owulire ebigambo byayogera ngenda kuwa eddoboozi obeeko ebigambo by'owulira byayogera mpola mpola nakujjukiza era nziramu okujjukiza nti ono yali mulokole n'agwa mukugwa agenda n'ekyo kye yaleggako eno mu Pentecostal Church n'agenda nakyeri era kyova olaba nti enjiri ye bw'oba owulira sina njiri eyo teba njiri ebiboozi bye byanyumya ebiboozi byabeera yogera aba ayagala kwefaananya nga Pentecostal churches naye nga si Pentecostal si mulokole yagwa kati mukugwa agenda n'ekino kyeyali nakyo kyali mu kukozesa eri kamukuwe omuwulirize kamukuwe katono tukomewo. Raise up your hands in the air. I am finishing up that drum. I'm finishing up that drum for you. I'm finishing up that drum for you. I'm finishing up that drum for you. I'm finishing up black out of the way. I am bringing them before you. I am bringing them before you. You have an eye that you can see the world. And sometimes even like just like one of a baby. There's something you're going to feel on your head, even your eye. You're getting rectified. You're getting rectified. You're getting rectified. To the nations. Raise up your hands straight in the air. What can fail me? So I'm saying, let the people begin to get money in my own way. I've been teaching you my way. But this is my way. You're going to get money. Ya kakati bw'owuliriza byayogera byebyo byabeera yogera ayogera nga nze kubanga abaana beewuwe bamuyita kitaffe ayogedde eddoboozi lya kitaffe lyogedde ye wali gwe batwalanga kitaffe ayogedde eddoboozi lya kitaffe lyogedde kati ekyo kyasiga mu bantu kyova olaba nti de banno bonna bwe mulaba abali mu kukuba mu ngalo bw'okwata ekifaananyi ekyo n'okizza mu kkanisa y'ewammwe eyo ye Pentecostal olaba nga bye bakola olabira ddala mu kuwanika emikono ono mu kugolola emikono agisimba abantu Bayibuli esomesa nti munaasimbanga emikono abalwadde bannaawonanga kati asimba emikono abalwadde alagula naye mu kulagula alagula nga gigi ebigambo byayogera abyogeranga ye Bayibuli tusomesa mu kitabo ekya Bakolinso ekyokubiri olunyiriri lwa 11 Bakolinso ekyokubiri 11 n'olunyiriri lwa 14 Bakolinso ekyokubiri essula ya 11 n'olunyiriri lwa 14 agamba nti temwewuunya kubanga ne Sitaani yennyini yefaananya malayika ow'ekitangaala. Sitaani yennyini yefaananya malayika ow'ekitangaala newankubadde nga amwefaananya bassebo ne bannyabo tasobola kukola
malayika wa kitangaala byakola ne bwoba oyagala otya, kubanga ne bwe nkuwa ebigambo byono n'obiwulira n'obimalayo bisigala bikalu, tebikola sense wadde n'omulundi n'ogumu. Naye ye Sitaani kye yakola, kye yafuuka, asobola n'okusimba ekkanisa, ekkanisa neeyimirira. Oli ne waba ng'ayogera erinnya lya Yesu ng'agoba omuzimu mu linnya lya Yesu ne gugenda, bassebo ne bannyabo. Naye ng'ekiri mabega, it's a demon in disguise. Mukwano gwange mpuliriza, kati ono kyakola kiri kyasigalamu, tasobola kukyejjamu, kyasigalamu. Ne bwagenda wa ekyo kyasigalamu, yakinywa from the beginning, kubanga yaliko malayika ow'ekitangaala n'avaayo. Bwe yavaayo n'agenda n'afuuka malayika ow'ekizikiza. Kati kiri kisigala kikola ku bulamu bwe, kiri kisigala kikola ku bulamu bwe, bassebo ne bannyabo. Era omulaba emikono engeri gyagisimba, yoyo pasitawo ku kyalo bw'akola. Bano abatuuze emikono engeri gye bagiwanikamu, bamulinze ayogere eri obulamu bwabwe, bamulinze abakwateko. Bayibuli etusomesa Bakolinso ekyokubiri 11 n'olunyiriri lwa 14, Bakolinso ekyokubiri essula ya 11 n'olunyiriri lwa 14, nti temwewuunya. Era kino kigenda maaso si kyewuunya, kubanga malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Kati ekigenda mu maaso, it's darkness disguising itself in light. Mu kitangaala ekizikiza kiri mu kugezaako okwefuula ekitangaala. Kyovula bano bawanika emikono, era ebigambo byayogera singa mbikuwa kambikuwe wano. Kimani wakula toyagalibwa. I know you grew up as a Bakuchewa nyongo oli muto. They rejected you when you were young. Bakuchewa nyongo oli muto. They rejected you when you were Wakula young. n'abantu nga tebakwagala. Grew up with the people who don't Noyingiramu love you. omutima omubi. So you got a bad heart. Noyagala obe wakabi, noyagala obe tusinde, noyagala otambudde wano ne wangi. You moved here and there. Kati ebyo nga bw'obiwulira byabeera ayogera throughout. Kati being it nti omuntu ali emotional, omuntu abeera omuntu ya creatingibwa nga ali emotional, omuntu ya creatingibwa nga alina feelings, senses z'omuntu mukaaga zibeera zikola at that very time. Afeelinga nti newaba zibiridde amaaso n'omusembera okumpi n'ofuuwa amaaso ge yeekanga. Kati okwekanga okwo kumugwako, n'okutya ne kumugwako, ye muli n'ayiika olutiko n'akitwala perfectly, n'akitwala. Kati ono kyakola eddoboozi lye nga bw'oliwulira. Let us be very I've given you life. I have given you life. I've given you life. I have given you life. Kati amugamba Raise up your hands in the air. kati byolaba ebyo, ennanga mu background ekubibwa, wanika emikono mu bbanga, nkuwadde obulamu, byonna nga bw'abikola. Bassebo ne bannyabo, nina ekigambo kinjagala okukutegeeza olunaku olw'olwaleero nti kyangu nnyo okugoba dayimondi ng'okozesa Beruzaberi. Tukaddemu. Kyangu nnyo okugoba dayimondi, kyangu nnyo okwefuula asaba naye ng'oli ku Beruzabebu yennyini. Ng'oli ku Beruzabebu yennyini. Mukama yebazibwe. Bayibuli eyogera ku Beruzabebu. Bassebo ne bannyaba bampuliriza. Abantu nga bano tebasobola kumala gava mu bbanga. Tebava mu bbanga. Basooka kubeera eno waffe. N'amala okufuna ku ekyo. Bw'amala okufuna ku ekyo n'adduka n'agenda. Kiringanga omukubi w'ebikonde n'ajja n'agenda n'ayigirizibwa ebikonde
nayiga obukodyo n'alwananga training yaawo bweri oba okukuzibwa kw'omujiimu awo bw'agenda eri n'adduka n'afuka dizaata basebo ne banyabo asigaza characters ezo oba munnamagye atolose mu magye n'afuka dizaata bw'agenda basebo ne banyabo asigaza empisa y'amagye asigaza enkola y'amagye kakati yono omukulu sitaani ye kyakola takayanana naawe bw'akutwala asigala akozesa ekyo kyennyini kyewalina ekyo kyennyini kyewalina kubanga ye Katonda yakikuwa bwe kuba kusaba yakukuwa kati bw'akikuwa yakuleka bw'ogenda takikuggyako nedda osobola okubuulira enjiri naye nga ekiri emabega waakyo kizikiza osobola okusabira abantu ng'ekiri emabega waakyo kizikiza kati ye Beruzabbibu ekyo kyasobola okukozesa ekintu ekyo Bayibuli tusomesa olw'olunyiri lwenjagala okusoma luli mu Matayo 12 Matayo 12:23 paka 24 njagala ompa omutima ogumwedde owandiika amateeka ku mutima gwange buli mbeera obeere number one. Bayibuli esomesa nti ebibi awo Matayo tuli mu Matayo 12:23-24 osobola okutandikira ku 22 awo ne bamuleetera omuntu aliko dayimooni ng'azibye amaaso n'omumwa n'amuwonya oyo yali azibye omumwa n'ayogera n'alaba ebibiina ne bisamaalirira byonna ne byogera nti ono ye mwana wa Dawudi awo nno nga babuuza oba ye Yesu kubanga Yesu ayitibwa omwana wa Dawudi twakiraba twakibayigiriza naye Abafalisaayo bwe bawulira ne boogera nti oyo tagoba dayimooni wabula kubwa Beruzaberi kubwa Beruzebuli omukulu wa dayimooni kakati waliyo Beruzaberi oba eyali Beruzabbebu wangi Beruzabbebu oyo kuviira ddala mu ndagaano enkadde yali nga kikatonda kyaba bayita banga baani Abafirisuuti Beruzaberi oyo yali nga katonda w'Abafirisuuti Abafirisuuti abo be basinganga ennyo okukozesa Beruzabbebu era njala kutegeeza nti abalwadde bagendanga ne bawona batwalanga abalwadde ne bawona batwalanga balina ebizibu eby'enjawulo ne bigenda kubanga Beruzabbebu yali akola kyova olaba nti Kristo bamwogerako nti ono agoba dayimooni ng'akozesa Beruzabbebu omukulu w'aba dayimooni kubanga bo baali still bakimanyi Abafalisaayo bano baali bakikola lwaki bakijja eri mu Bassekabaka ekyokubiri essula esookera ddala n'olunyiriri olwokubiri Bassekabaka ekyokubiri eyo Bassekabaka ekyokubiri essula esookera ddala mwaliyo omusajja ayitibwanga Akaziya yali Akaziya tusomeyo nonye Ssekabaka ekyokubiri essula esooka n'olunyiriri olwokubiri Number one, obeere number one. Oh no, basingas. Bassekabaka ekyokubiri essula esookera ddala n'olunyiriri olwokubiri Akaziya oyo gwe mbadde gamba Akaziya n'agwa mu kituli ekiruke ekyali mu kisenge kye ekya waggulu ekyali mu Samaliya n'alwala n'atuma ababaka n'abagamba nti mugende mulagulwe eri Beruzabbebu
katonda owe Ekuloni obanga ndiwona endwadde eno. Kakati Beruzabebo yalinga katonda era bagendanga ne basaba ne badda ne bawona. Abalinga balina emizimu emibi ne gibavaako nga bakozesa Beruzaberi. Kyova olaba nti Mukama waffe Yesu naye bamutunuulira nga bakyebuuzaganya ne bagamba nti ono akozesa kabaka w'abadayimooni ayitibwa Beruzaberi. Matayo 9:34 bamugamba nti ono akozesa kabaka w'abadayimooni kubanga oli yali prince of demons oyo Beruzaberi. Matayo 9:34 tumaliriza. Naye Abafalisaayo ne bagamba nti agoba dayimooni kubwa mukulu wa dayimooni. Wanji n'agoba dayimooni kasiru n'ayogera ebibiina ne beewuunya ne bigamba nti edda nedda tewalabikanga bwe kiti mu Isirayiri. Wuliriza Matayo 9:33 Bayibuli esomesa. N'agoba dayimooni kasiru n'ayogera ebibiina ne byewuunya ne bigamba nti edda nedda tewalabikanga bwe kiti mu Isirayiri. Kubanga bo beewuunya nnyo omuntu okugoba dayimooni nga takozeseza Beruzaberi. Bo beewuunyanga omuntu okugoba dayimooni nga takozeseza Beruzaberi, guli omuzimu, the prince of demons. Bakyewuunya nnyo. Kyova olaba nti wano ku Yesu beewuunya. Matayo 9:33 n'agoba dayimooni kasiru n'ayogera ebibiina ne byewuunya ne bigamba nti edda nedda tewalabikanga bwe kiti kintu mu Isirayiri. Lwaki beewuunya? Kubanga bo baali bamanyi Beruzaberi oli katonda w'Abafirisuuti. 34 naye Abafalisaayo ne bagamba nti agoba dayimooni ku bw'omukulu wa dayimooni, the prince of demons. Njagala kumaliriza nga mbategeeza ebigambo bino nti omukulu ono kyali mu kukola kino nti okusabira abantu. Ono ayitibwa Brent n'omujuni. Bayibuli etusomesa nti munaagobanga emizimu, munaakwatanga ku balwadde nabo banaawonanga. Dayimooni tuzigoba mu linnya lya Yesu. Other than that is Beruzaberi. You dreamt about your sister. And you dreamt your sister in the night. That was going to happen in your family. It has been made to fall. The police that could have called, they are failing. And you not be called. You not be. Kati ekyo kyakola basebo ne bannyabo bw'okiraba ekkanisa z'abalokole kye bakola. Ekkanisa z'abalokole bye bakola byennyini photocopy. Lwakuba nti photocopy yono eri mu black and white, eri abalokole bali mu color D, naye ono black and white printinga mu wali eri photocopy. Byakola byonna ekiroboozi, okubasimba emikono, kubasabira, kubasindika. Lengera abasindika emitwe, akwata mitwe n'asindika n'asukuma. Laba omusajja watu ono alinze bamukwateko, mulengere oyo ne ye Ian Sendagala. Olaba wanyiikadde amaaso, anyiikadde amaaso, ayagala ne bamukwateko, alinda bamukwateko, yeesetinze bamukwateko, wuyo alinda ne bamukwateko. Omulaba we yeeterezeza bamukwateko. Ekyo kiri mu Bapentekooti. Emikono engeri gyagiwaniseemu, Abakatuliki nabo bagenda bakikopa. Kakati bw'okola ekintu ekyo n'osabira abantu abo nga toyise mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga Bayibuli bwetusomesa, automatically obeera oli mu kuweereza Beruzaberi, kubanga bo bali bakimanyi bulungi nnyo. Isirayiri okuva edda nedda ekyo nga tekibangawo, wabula ng'oli aliko omuzimu gwa Beruzaberi, kyekyo kyali mu kukozesa.
so guno muzimu omusambwa ogwavedde emagombe oguyuza omulimu gwa Mukama naye tugukolimira tugusazaamu mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Ekifuta kino ekibi ekitambula ekyagala okugezaako okubuza abaana ba Katonda tukisazaamu, tukigaana okulaba omukisa okuviira ddala ku kikolo, tukigoba ku online, tukigaana okuwamba abaana ogwo muzimu guddeyo emagombe mannya g'Omwoyo Omutukuvu, tukimalamu amaanyi era tukisisigula brain tuno mujuni n'emizimu gy'oweereza nagyo egyo ngikolimira era ngigaana ngimalamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu.